Nsimye nnyo nsimidde ddala neyanziza neyanzege tokyuse mmeme ye bakulanga kyabakugamba ettima kwekyo ekisa ekikutiiriika oli kibona omunna ntala bwankumu nze namukisa atambula naawe kanneeyagaleko eyagaba nekkula omukazi omuzibiza atejabaata ecupa ya bbiya tesumululwa 10 tewakuzita kwetwe bajajaamya oli kibona omunna ntala bwankumu nze namukisa atambula naawe tokyuse mmeme abadde ayagala kumala yako katokyuse mmeme ekyali awo ku lunaku lwammwe olwasooka nga mwakenda mpozi yakunywesanga ati ng'ogamba kisenga yanywesezanga mu nnywanto y'ababebi ne bagana nti katolo wali ofuse bebi ate bebi na bisaso yali tannabaawo bebi pepe yali tannabaawo kale mu kaseera ako ng'alinga bebi ng'anywera mu nnywanto tumuteekateeka butesitesi kale nze lujje mulungi atulaba tuli busunju tuli n'abaagalana ababiri senga wammwe ne jjajja wammwe jjajja Jumba n'omukyala Senga Kulanama era nga lunaku lwa kujaguza okusookera ddala Mattikira ge ag'omwaka ogwokuna kossa n'ekijjulo ekyomwaka jjajja abasebo ne banyabo mbalamusaako bannakavitoni music bannayuganda nammwe abantu baffe mwenna abali ebweru tuli wano ne nabona n'abakooza aligaweesa senga w'eggwanga senga w'abaana omubwati yekka olwaleero awezezza emyaka 4 nga mukulembeze w'abasawo b'ekinansi kubanga yatikkirwa 2019 mu mwezi gw'okubiri ng'ennaku z'omwezi 9 kakati ate mu buto bwe yasamira ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwokubiri kati ku 7 najjako olunaku lumu n'alwongera mu maaso ne ku 9 najjako olunaku lumu n'aluza wansi kati nga 8 n'aganga 8 nkola embaga y'abajjajja ekijjulo ky'omwaka ekyokwebaza Mukama Katonda namugereka ne bajjajja baffe n'abantu bonna ate n'enjagulizaako okuweza emyaka 4 nga nkulembera abasawo b'ekinansi omanyi lujja abasawo tebakulemberekeka si bangu luli twalina lujja nga tukugeya twasooka ne tumugeya tugamba nti afuneyo ekiwala ekito lujja nagamba nti naye wali wansobola lujja yagaa atookema bakazi Senga naye wali wansobola siri mwangu lwakuba abantu bandaba ekirala nti twayawukana kati nga bo baali bawuliddeko nga bambikoba nga ye bamubika nti kuliko eyafudde bino byokwawukana bino byomanye ebiri mu kibuga leero enkyamiranga nedda balina kusooka kuwulira nti waliwo eyafudde kati bo bawulirako eyafudde nagenda mu entaana eyaffe taka toliraba toziraba omanyi lujja njagala kutegeeza mu abatulaba bannakavitoni music nammwe bannayuganda okwagala omukyala si kyangu kubanga amaka gabeeramu obuwonvu n'obukko ate olina wootuuka naawe n'obeeramu giant nti nze nannyini maka ate naye alina waatuuka naga nti nze nnyinimu namaka kakati ebintu ebyo byonna biba tibisoboka nti mubitwala butwazi bwe mutyo naye ebyaffe bibeera updated tubiriniwalinga buli kaseera ninamu ekifo kale mu mutima ekikyajula oba ndiitekowe lyemmanyi goobo liggala tubikwate mpolampola ebintu byaffe ffe tubyagala kasita obanga n'okikola okusiima kuva mu mutima omukwano tebagupimira tebagusalirawo era tiguwalirizibwa omutuufu tigujja kapaalo gusembera mpolampola ogunaalaka gukubagana bwama gufuuka bukirikiza akuyimbira buyimba n'ayongera okukaddiya n'akuyimbira n'ayongera okukaddiya ate kati maama nze nkulaba nze nkulaba nze wuwo naawe gwondaba ate obukadde bwaki kati gwe bakutunuulira akaviiri kano American Haiti kozi bagamba oli kampi mbugwe sala soti bagamba alimu olunyarwanda mbalimu olunyarwanda mbalimu omusaayi gwa nedda ekyo si kituufu naye nabona n'abakooza yakula ng'omubiri gwe mugonvu omubiri gwe mugonvu
lwakuba nti oluusi wabeerawo ng'obusanza omusana gumwokeza biki naye nga ffe tubeera kwalaali lujja kakati olaba era omwana oli redi gundi gwe wagenda n'oziika redi grace yagamba nti njagala muntu ali muggwe munda sikwagalako kabina sikwagalako bizimbe sikwagalako njagala muntu ali muki gwe munda kubanga bwe naggwawo nga sikyalina kafiga emmotoka bwe nenkuba nenkutula amagulu bwe nakeera ku makya nennemala bwe naaba nga sikyalina wadde 10 ndisigalawo kakati ono simwagalako fesi sikwagalako kafiga njagala muntu ali muggwe munda oli kulanama oli gino obitegedde buli we tulisinkana abaagala nabano ebeera dozi ya mukwano buli omu manya woogwa naye bane babeereyo ne babeegombesa ne bagamba mmwe mwakikola mutya mwaka ku mwaka bibeera ng'ebipya ebyakabawo pesa abantu basabalawo anniversary naye mugikode abantu bagenda kugiteeka mu sente anniversary tugenda kugikola era tugenda kujja tulangirire olunaku lwa anniversary kati 4 years kakati tugenda naye nga tuyinza okulindako olusi ne tuweza 5 years tugenda kuzaalayo ne baby adda ku bisaso ati munange lujja omusajja okitegedde omusajja yala baana era tubeera tuzaala omusajja bwakula pepe ngamba baby nabukeera jumba baby bisaso baby na bisaso kakati bebagenda tukuma mu bukadde bwaffe bebagenda tubugiriza abaami bonna abantu baffe bonna omuntu aguma baana be naawe nga wabalabirira bulungi kakati senga bwaba akyalinamu akadde akazaala ate n'omukyala bw'azaala abaana kimuwangaaza n'omwami gwe lw'omunyizaamu atunula ku zadde lw'omusanyusaamu atunula ku baana kale okuzaala kikulu bwe muba muyina obusobozi naye tubakuutira muzaale abo be munaasobola nakyo kikulu si kuzaala buzaazi si kuzaalazaala abaana tebakuzika abaana tebakuumika abaana bali expensive mwe abazadde abatwala abaana ku masomero mubatwala ago ge munaasobolamu nga n'enkya munaabazaayo PL ibakola ebigezo byebimu senior 4 byebimu senior 6 kakati gwe bw'otalwanagana na muntu kugenda kutwala mwana mu ssomero lya miliyoni mu kitundu 2 nga tamu ejja tojja kusobola kukola ki nga tamu ejja tojja kusobola kumuweerera kati batwala awo we munaasobola kubanga omuzadde yenna gy'afa n'akoma alabirira baana kakati kyekikuswaziza kyekikuswaziza kati kola bodi kakati gwe makula nze bujingo nandi kati nze pasita kati gwe makula si kyekyo yagandi makula n'ayimbamu n'akayimba kakati abantu babeerayo nga beeyagala nga basinkana ne batuula omuntu n'ayagala abantu be nze maama sikwagala bwagazi mu kamera naye obimanyi ebyaffe bivaka mu nnyumba obimanyi kubanga kati tunuulira makula agamba nti yamanyi bwasiika ennyama yamanyi bwakola ki omanyi abantu abaagalana mu nsi tubagoberera nti pasita Bujingo ayagala nnyo mukyala we kubanga bwe bakwatagana naye owulira nti ne bw'aba ayigiriza ndiga abaga nti bassebo ne bannyabo mwagalane gw'olaba nga Senga Kulanama yafudde gw'onkakasa nti nyinza okumala ewiiki okimanyi nti ebintu bino bye twogera era bayinza otuziika ffenna kubanga kati balanga nafiiridde wano wammamami va ku bisaso muveeko bebi bisaso nga nafiiridde wano maama oyinza okwesanga pressure zikubye n'otaddangolo nga wafiiridde wano oyinza okusanga pressure zinkubye nesikola ki bayinza n'okwebuuza nga wafudde bayinza okwebuuza kubombi ani yasoose okufa olunga nti okuluse naye nga okitegeera oba tonnaba kunnyogoga nnyinza n'okusooka okunnyogoga okitegedde kakati ebintu ebyo byonna tubikola mu kululujja lwa mbeera bwetyo naye kakati tugwenze ntunyumya byalabo gwe tomanyi nti olwaliro olunaku lwa kijjulo kyabanaye lujja olwaliro sirina bigambo bingi nkooye nnyo ekijjulo kino kimazemu ennaku 3
ate jjukira osookawo okwetala okugula ebintu tebigulika kwetooloola otulo twonna tundi ku maaso kyeva olaba ndese jjajja Jjumba abatwalaganye naye nga ekijjulo kibadde kirungi nnyo. Abazzukulu bange mwenna abankwatiddeko ab'omu Uganda n'ab'e Bulaaya mwebale ekijjulo kiwedde kiguddemu ente 12 balidde ne batikka n'okwetikka. Ekijjulo kino kitambudde bulungi. Tusabira Senga kati akutte omwaka ogwokutaano ng'akulembera abasawo b'ekinnansi. Abantu mwenna abatuyambyeko tubeebaza, mwenna be tukwataganiddeko awamu tubeebaza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale kutwagala abali emitala w'amayanja, mwebale kwagala Senga Kulanama. Nange agira nansiba mu yingini nanga nti kano genda okanaabe naaba ku kyogo era awo nga nnaku z'omwezi lumu yampayo ekyogo awo ne mugandi ekyogo ekyo mpa naabeko nange mbeereko kale. Omanye ekyogo tukisaba mukisa abantu bakwagale. Kakati nange ngenda nampayo ekyogo. Senga Kulanama alina omukono alina omukono gw'eddagala. Tubadde wano abantu bonna nga bw'obalabye babadde mu kwebaza ensonga ekwatagana n'omwaka nga bwe tuguyisemu n'obujjanjabi. Eriyo ne bannaffe abatwebalizaako naye nga tibaliiwo, ne bakola omukolo naye nga babadde tebakola ki, nga tibaliiwo. Kale no mu mbeera eyo bwe tutyo bwe tukola ki, bwe tutambula. Ewaawo mwabali ewala temulowooza tetusobola bajjanjaba nga muli eyo, tusobola kubanga eno mbuyaga era bangi abengaseeko ku mukolo gwange abagenda okufuna obweza, abaami abadduka abagenda okukomawo, abakyala abadduka abagenda okudda nga bali mu nsi za Bulaaya tebali wano. N'olwekyo gwereka kwetuulako ogaye nti abakolera abo bali mu Uganda nammwe abali e Bulaaya mwenna mu diaspora, bagiyita diaspora, mwenna tubakolako. Era embuyaga zenfumudde mu kijjulo kino lujja nzibu nnyo Katonda anyonye erwawo kali n'okutemya olwawo. Katonda wange abalala bali eyo abakola bannaabwe ebi bali mu kweziringula esebo na kweziringula mama kweziribanga kweziribanga ebintu byonna bannakaviton bannayuganda babirabye babirabye ebintu byonna babirabye buli kimu nga bwe kitambula abantu bakirabye. Ife tukyaliwo mwongere okutusabira otulaba tukyali fiiti. Leero mbadde mu kanzu eno yokka mpolampola kubanga tuli mu kugabula abantu nabikyo birabi. Ate maama bw'aba akoze nga ye mugenyi omukulu kati nze mba mu ffumbiro. Kakati ate bw'aba tulabye bwe nyaniriza abantu mbuuzo ono. Fenga ab'obuwangwa n'ennono abantu bagenda ne balwala TB, emmindi eno etava ku mumwa, omukka ogwo. Abakyala abanywa emmindi, bw'onywa emmindi ng'oli lubuto, omwana ali munda agenda kufuna ebituli ku mutima. Badokita ekyo bakitusomesa bulungi. Abantu okwekebeza HIV, okwekebeza TB, abantu okwekebeza hepatitis TB. Kakati ng'abakulembeze twakunga abantu abo bajje beekebeze. N'abasawo b'ekinnansi mwekebeze kubanga gwe bw'oba ojjanjaba omuntu nga toli mulamu olina akafuba, eddagala akafuba katambulira mu mpewo ng'okasiiga n'omuntu omuki omulala. Abantu abo abasawo twali tukuŋŋaanya abantu tusobole naffe nga abasawo b'ekinnansi okussaako ettaffaali ery'okujjanjaba abantu babe nga basobola okuba nga baba balamu. Lujja abantu baffe be babeera abalamu naffe tuba tujja kubeera balamu. Ate abantu bano be tujjanjaba abantu ba gavumenti, naffe tuteekwa okugattako ku puroguraamu ya gavumenti. N'abantu bafuna akisidenti ku luguudo lw'e Masaka abantu beetaaga okugaba omusaayi. Era kati ndi mukunga abasawo ba kinnansi bonna mu ggwanga ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono okugaba omusaayi. N'abantu nange ndowooza wandaba nga banzijjako omusaayi bakola ki, bankebera kubanga mbeera mu bantu bangi bayinza okunsiiga akafuba ne banfiirwa. Kakati mu mbeera efaanana bwetyo ogwo omulimu tugukola era twebaza Mukono District, twebaza Uganda National Drug Authority, twebaza USAID, twebaza ekitongole kye bayita TASO, kye kitongole kye bakola nakyo ekimotoka okisitula miliyoni 7 ze kikostinga naye banyaba abantu ne babalemerawo. Twagulaba gwali mulungi
era ndowooza omwaka watutandikira omwaka mu nteekateeka esanyusa eriwo essuubi eri Abannayuganda. Kale ye Jjajja Jjumba Senga Kulanama, mwenna ababeetaaga ennamba y'essimu weeri awo wansi, osobola okuba ng'oyita nobeera ng'ate obafuna. So tubeebaza mwenna abadde mu kijjulo eky'omwaka guno, nammwe abakoze ebyenjawulo wadde temubadde okulaba nti kigenda mu maaso bulungi. Kale paka nga tuddiŋŋanye n'abantu bammwe abaagala na bano Jjajja Jjumba ne Senga Kulanama, nze nsaba Katonda abatukuumire.